Okay, esawa yeyo gwe kasitofuna ka notification awo ng'omanya nti obudde bwe tugenzeemu sawa ya biki ebitambula mu nsoda z'eggwanga yonna yonna ate ne bweru bw'eggwanga yonna yonna nabo kityo muzikirize mbere nga temba buuzaako buli mukyasinzira okubeera nga ate agoberera ttiimu Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, Iraq n'ensi z'otodo kudunguka asubire buli kimu kitambula bulungi nnyo maridadi sana saidi eyo abalabira mu ggwanga Uganda namunyongera okubeera nga temba buuzaako America y'emambuka n'emaserengeta saidi wane Canada tena wona mu Europe kansubire buli kimu kiri fit kakati banga sidde nenyo emabegaawo ndowooza I think like 2 weeks back weeks nga 2 emabega nasobola okubeera nga ate mbako video gye nakuzanyira era nga gwatasobola kubeera nga ate ogiraba omugole ya receivinga ebirabo nga bitegeera nti waba okoze omukolo waliwo abantu benjawulo abajja ne babeera nga ate bakuleetera ebirabo okubeera nga ate bajagulizaako wamu naawe bimuko ebirabo ebyajjiramu omugole yasobola okubeera nga ate abikula box eyenjawulo era nga box eno kiyasangamu kyali kikanga anti yasobola okubeera nga ate amuwa ekirabo kino mufo ky'okubeera nga azingiramu ekirabo ekyenjawulo yasobola okubeera nga ate ateekamu akalambo k'omwana so omugole ono olwabikula box ati amaaso yagatuusiza ku mulambo gwa mwana era wayitawo bbanga ttini nnyo omugole n'abeera nga ate afiira mu mmotoka vidiyo nasobola okubeera nga ate ngibazannyira era nga gwatasobola kubeera nga ate ogiraba ojja kulaba mu vidiyo zange si bbanga ddene nnyo ojja kubeera nga ate ogiraba kakati ekyagudde sayidi eno nakyo kiri a little bit related era nga omukolo gwabadde gutambula bulungi nnyo omugole olwatuuse ku ssawa y'okubeera nga ate ajja mu kidaala okubeera nga ate abuuza ku bantu embeera enjawulo esobodde okubeera nga te ebeerawo era nga teri yategedde enkuba gye yavudde bambi mukazi wattu enkuba yazze n'ebeera nga te ebakubira mu kidaala embuyaga ey'amaanyi nejja n'ebeera nga eteyuguumya tenti eti keeki yo tetwazemu kubeera nga te tugirabako yo kibuyaga yagenze nayo era nga yo omugole omusajja teyasobodde okubeera nga ate alabikako olw'embeera eyo eyabadde ey'obunkenke so mbina maaso ngenda kubeera nga te nkuzannyira vidiyo osobole okubeera nga te olaba biki byasobodde okubeera nga te bibeerayo sayidi eyo naye nga naye vidiyo zino zetubeera nga tubateerawo wano zibeera za kuyiga mufunemu ebyokuyiga ebiseera bisinga bw'olaba ng'omuntu nga omwekengeramu tosooka kubeera nga ate omuyita abantu kati ennaku zino meeting bazitulizeeyo mu private abeera n'abantu be bataano ate kakati ebintu bino ebyokusonda emikolo nabyo byali badde bivaawo kubanga n'omuntu agenda okukola ekikyamu ekyamazima agenda kubeera nga ate agiramu abo ate n'ekirala abaana mususiza nnyo okubeera nga mupositinga ebintu byammwe ku social media n'obeerawo n'otuuza meeting n'opositinga ku Facebook n'oteeka ku status munaye omuntu ow'enjawulo oyo agenda okubeera nga ate akola ekintu ky'ogenda okubeera nga ate ofa teweerabidde sinakindi okubeera nga ate amalawo obulamu bwo agenda kubeera nga ate ajjaawo information weeyita that's why ennaku zino abantu emikolo mugirabirawo nga gyawedde so genda kubeera nga tembaterawo vidiyo eyo era genda kubeera nga tenkusaba nabo kitubeere nga ate osharinga subscribinga bw'obanga obadde tona kubeera nga ate osubscribinga ne ka notification bell kakooneko akajja kubeera nga ate kakwalatinga mu budde bwennyini ojja kubeera nga ate ofuna amawulire likinga video ate bunaba olina comment yo wansi awo of course nawe ojja kubeera nga ate ogisuulawo tubeere nga ate tutambulira wamu ffenna kankumaona amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo
Kalesewo. Oyogane Kakembo Patrick of Uganda. You talk to me in English. You don't know Uganda? I don't know. Okay, you are talking to Kakembo Patrick from Uganda. Yes. The purpose of this call, madam, is to inform you. Right now, we have disconnected your Airtel mobile money out of service. Have you seen the message? I have not seen the message. We disconnected it out of service. I have always told you disconnect to my line, but you have refused. Instead, you are calling every day. Don't you know that there is anger in Karamoja? You want to come and steal at us the same time. Very stupid Ugandans. Am I talking to Penina Lolamu? Yes. Number one. We are tired of your theft, idiots, just stealing people every time. Yeah, very stupid. We have anger here in Karamoja. You are calling people to call them. That is why you fail to go to school. Very stupid bagandas. You are Karamoja like a very stupid bagandas. Stealing people. Manyoko mafi dasia Tongu kwani wazin kwanya truez kokolan mwisi sana tumbavu ya mamako mara china tamu kirya kongotongu kirya. I'm going to kill you. Very stupid. You come and kill me. Where will you get your chance to kill me from? You come and kill me. You kill me because of my money. Very stupid idiot. Manyoko. Very stupid. Manyoko. Fuck your heart. You want things for free, yet we are struggling. Manyoko. You will never repeat to call my phone again. This will be your last. I want to tell you. Fuck your mother. I'm going to slap you. Idiot. Kabisa. Mama yo. Manyoko yako nyoko kirya. Nya bora to nyoko yako. Kila saa nataka kuiba watu. Sasa wewe ndio unapatia sisi pesa ya kuiba. Kirya sana. Kongo tongu. Kwani kiboni katotoko na kokola. Sana olimu siru nawe nyo mazi olimu siru lewa utapatana umepata ile meet me very stupid idiot. Today you will get me. You will not steal my money. You close my Airtel. Can you close my Airtel and I see it very fast? Very stupid. You don't know even where the office of UCC is. Yeah? Where is the office of communication? Where is your office? Very stupid idiot. And I come there very fast. We can arrest Manina. Leo kutapatana mimi matako ya mama yako ile bado chukua wewe chule kutafuta pesa ile yako ya nguvu ya kuiba matako ya mama yako mara 25 matako ya baba yako mara 24 kirya. You're stupid stupid ass stealing people in Kampala nakula nini banki yako alafu nakuja kupigia sisi simu. You're working with the communication office. Who tells you idiot? Who has told you you're working there? Very stupid. I'm even the one working there. You're calling me. Hey Lero, you will not try again to call someone else. I want to slap you. You come and slap me, idiot. I'm going to slap your big vagina. You come and slap my big ass. Your big vagina. This homo here. You have a big vagina like a cow. Kasisiro ya Bobby Wine. Your pussy like a cow. You bagandans chafu resemble the vagina of the cow. Bagandans wayai zile naiba watu. Kiria very stupid. Kwani wazin. Hey, very stupid. Olimu siru nyonyo mama yako malaya ya Kampala huko na Kasero suji waya. Wewe suji naishi wapi na ngoma waya.
Shame on you, very stupid. Shame on you. Shame on you, very stupid, big man. You are taking money to your woman that you got it from town. You are working. Kumbe, you are the one stealing the citizens of Uganda. Very stupid Bagandans. Tofa yo, now way. Genda. Manyoko, stupid, you are even ashamed. Why don't you just put off your phone? I'm abusing you, especially I'm abusing you. Muyai, ile na nini na kalisha watoto yake na pesa ile ameiva. You're feeding your children with stolen money. Very stupid. I want to show you like very stupid idiot. I wish you could come here and slap you. Mita nyonga wewe na mara 20 hata. Very stupid. Tumbafu yako nyoko yako kindwani yako yoko ni chute yoko ni kawadhiwadhi tumbafu yako nkawadhiwadhi yako ya buttocks ile narara mafi natafuta pesa ya bure ya kukula kwa mama yake kiria. Mimi yuko hapa natafuta pesa yangu, wewe unakuja kudanganya watu ati wewe unapigia simu kwa ofisi ya communication. Very stupid. Do you know even any office? You're just there in Nakasero deceiving people with the papers there, the Bagandans. You're duplicating papers. Nakasero products. Wow, we. Kumanyoko ya mamako leo amepata ile kalikali. Hakuna kudanganya mimi mama. Mafi kabisa. One try to namo buzibu bwensasula nze ne miki yali mukama wange by then nga bwetumala okuyimba abawo butali butuufu ekyo sijja kimunenyeza ensibu etate fena twali bato naye waliwo obusonga kati for example nayimba oluyimba olwo sonyiwa munno bw'aba yeetonze kansoke na luno naye nze kyensaba yandimbuulidde eyo gye yagenda yafunayo omundi ndio wayimba ne Miki ino kulanga mukama waffe ayimbye if you renew a promise I will never did I lie. Strings nengamba kama waffe aleka yafunyemuka inspiration mu luno oluyimba ne lumunyumira ekyo nenkireka kubanga olaba olulwe nga n'oluno olwaffe if you renew a promise yanimba naye nze kyensaba yandimbuulidde eyo gye understand kamunyumira kuba kamunyumira nnyo mba ndi awo nyimbye kamusonyiwe ng'ayimba nasonyiwa muno bw'aba yeetonze yewa omusonyiwe yandumanyi nokula naye afulumiza omukyala bw'abanga yeetonze nenga akatino wandivaawo emitawaana kati nga nyina okwesegamu katono kati ate omukulu enyimba wezamunyumira nga kubamu ebivuga naye ate enyimba nzikolera mu studio ye kati nga ndowooza kuba eri yi studio bannammwe baabo nkakasa ennamba esinga obungi bweba tebakugambye nti oyo saamukuteesa oyinza obutamutegeera era olwamutunuuliddemu nti nenga laqad qultu haqqu idh yaqul yayogera mazima bwe yatugamba nti wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu dhalimun temulowooza nti mugayaavu nti talaba abo abali azamanye bebakola abiraba n'abalinza akaseera wanaabakwatira abafunda waliza embeera babo kati olowooza abo beeyagala kufujjofujjule bagenze bakola ku bannayuganda buli wamu badde omuwulira mu buli bubbi nga mwali kati laba oyo laba bwatunula sagala wabeyaŋŋamba mbw ate simanyi ono waliwo abamwagala waliwo lijjo ne bakoledde ebirungi yakeera n'akola okusalawo olwaleero bannayuganda 10 miliyoni na miliyoni z'abannayuganda ziri mu kulebuukana lwa decision ate nadda ku TV ne yeewaana olwaleero laba katonda bwamuleetedde okutunula bonna katonda abanywedde ennyama ku mubiri balinga gwe boonya obuugi mu kikopo olowooza obulamu bwe balimu babweyagaliramu okusalawo kwe bakoze katonda n'asooka abafundiza obulamu n'abawa ebyo bye babadde balulunkanira kati n'abaleetera obutabyeyagaliramu bafunda waliziddwa obulamu balaba batunula ku ssente ze balina ne ku be bakomboozezza ne ku neeyagaliza ne ku neefaako gye babadde nga beefaako ebbanga lyonna bandibadde batunula batyo katonda obulamu abo bafundiriza baliko ebikolimo by'abantu akabinja ako konna kaliko ebikolimo by'abantu basibye abaana b'abantu olwaleero bali mu makomera bafudde abaana b'abandi bamulekwa
bafudde abakazi bannamwandu baliko ebikolimo abo ne bwobesembereza bwesembereza nawe ebikolimo bikusammukira fragment z'ebikolimo bikusammukira awakana buuzako Eddie Kenzo olwaleero kikyaliko era natunulira abamukongratulating ngambo simanyi bamu appointings ne ngamba labanno bano mumanyi oyo kyaliko singa ali bulungi nnyo mugendo omubuuze lwaki ettaka lye lyebusaabala yalikwata n'alitunda abantu bye bayayanira okufuna ye n'abyejjako oyo bolooza ali bulungi eyakeera enkya n'agula property ye n'amala n'agitunda yakwata ettaka lye lyebusaabala decimals 7 mwezi 7 busaabala lusiiti n'aziguza n'omusajja wa gundi dira w'amataka sennabulya n'azimuguza miliyoni 4 miliyoni 4.5 mu mbeera ya bunkenke n'amugaa nti sente tozintera ku akawunti kasente kankampe mu cash basajja bajja kwata sale zange bazifreezingire ku akawunti bw'aba ali bulungi nnyo nabo ng'ali comfortable nabo lwaki aba agaana sente okuzimutera ku akawunti ne bamukombera ku lugalo akasente ke ne bakamubalira ne bakamuwa ekyennaku mu byonna kye yakola abaana abaali waawo ne babajjako amasimu gaabwe lagaba ne bayinza okuba balina bye bali codings ne babajjako amasimu gaabwe n'atakwata sente nti kembajjeko abaana bano amasimu kankwata sente mbawese ne bagende bagula essimu empya yakunnumba bukunnumbi n'akwata akasente ke n'ateeka mu motoka ne yeeyongerayo buli azamanya bwakikaaki Kenzo bwe wagenda okukolera abasajja abo wasalawo okubafaanana wenna n'obatotobala obwo buli azamanya muganda wange nze nkubuulira era emmaliriza yo tejja kuba nnungi oyo mukiwe mu bwikadde mujja mulaba muvubuka eyali akola akasente kakali organic nga tava ku nnyonyi leero bamubuukinze wano bamubuukinze mu nsi bweti leero ali mu nsi bweti nga takyetaaga na booking ze Uganda olwaleero is a true definition of kaana kambaata atambulira ku nnyamutoola emabegaati kigambo kyali eki gavumenti weeyaayo ne bamussa mu ngalo zaabwe bati olwaleero aleebuukana kati katulinde nga position ya minister eweddewo mujja kumulaba bwakenena bwaggwawo nze mbabuulidde abo abasajja muvubuka wenna wooli teweesembereza miziina ziina egyo ne bwe gikukoma ne sente bajja kuwa sente ne byolina byonna bye basanzewo nga bazikuwa bikeere nkya nga bikuweddeko naawe fragments z'ebikolimo zikusammukire obulamu bukufunda walire abo bwe batunuulira abo bonna nga bwebatunulirako akabinja essaawa eno bakweyagaza buli agenze n'abeetuggako ani bulamu bwani obukyuse omanyi temuyiga musigala mugenda mutinatina nti mukangene enzibyeyo abaali bayoddeyo ze bayoddeyo bulamu bwabwe bukyuse oyina gwolaba noga nti kati ono mubutuufu ali bulungi bwokyalaba nga abalina akalembereza kyebatuddeko eyo be bakimanyi mukiweemu buwikadde mugenda kulaba musuuza waffe yes nze nkubuulira tolekedde deep politics Mpuuga babadde bamulonze ku bwa president bwa DP Block olunaku lwaleero Mpuuga avuddeyo akulaga abugaanye mpuliriza bulungi mufokasinze ku Mpuuga gwe mwakuba edda ne mumutuusa takyayina impact ya byabufuzi okuggyako akasente kayina n'obukulembeze bwakola putinga naye abantu tabayina alinga nga Museveni ate nga Museveni yeetaaga ki bantu yeetaaga okwabuluza mu Buganda ani agenda ozannya omuzannyo ogwo omulaba oyo Charles Peter Mayiga wallahi gwe bagenda oleeta ku bwa president nkubuulira Mayiga yakola omukolo e Bungereza omukolo ogwo gwe yakola e Bungereza nagenda ne nkola video nga ngokubamu ebituli si blockinga ngako ku fake account bukyanga nzija ku internet nga bwe nina blockinga kweyo video bu fake account ng'ebikumi ebyo bina kyantwalire essaawa kumpi 2 nga ndi kuli blockinga bu fake account nga bulumbye kitegeeza yayina ekya protecting ekinene mpuliriza saawa zino Mayiga tava kuba interviewer alinga clarifyinga alinga alongoosa erinnya lye mpola mwe yakubidde ne Honorable Nambooze Museveni alimbye obusajja buno obutategeera nti agenda bukwasa obuyinza agenda bubulekera oba okitegedde nti agenda bubuwa buwi kati nabo mumanyi nti saawa yonna Museveni abuwa ki obuyinza yensonga lwaki bulwana
gwe wegendereze Besigye twabatuusa dda lwaki bakyateekawo impact lwaki bakyalwana mpuliriza Besigye bampuuga babedi bwanika simanyi bano lwaki balwana ekibalwanya bayina ekisuubize kye babasuubiza era bo balowooza nti bagenda kutuuka akaseera obuyinza babukwate kyekiri mu bwongo bwabwe. Nagenzo olaba nga ne Mugisha Muntu naye alaga nti akola nnyo. Mugisha Muntu ebbanga lyomaze mu opposition bakwata abaana nga babakwata lwakulwanyisa Museveni waliyo wadde uinawo wadde bwe waliyo weyimiriddeko nti bannange nti bano tubeeyimirira kabave mu komera tewali bakwata abaana ne mulaba balabe osigedde oinayo wadde bwe waliyo jjeeyo wano Mugisha Muntu nti bayoola abaana egindi nti abaana baali bagezaako olwanyisa Museveni nti bamugisha Muntu batinyefunza baavuddeyo bajjeeyo abaana abo oba babeeyimiridde waliyo kirabyeko kati bo Museveni bagenda mulwanyisa batya lwaki babawuddiisa lwaki babalimbalimba bano abasajja bayina ddiiru beetisse bayina ebifuluusi bye beetisse naye nga si birungi eri bannayuganda mbabuulira oyo mayiga oyo ebyo bye mumulaba ku bu interview olowooza abeerayo ku lwaki ayina kyayagala. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.